ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Munaffe omulungi atulaba ku lutimbe luno olwa Salam TV, olutimbe olw'emirembe. Njagala okutwala omukisa guno mu nkola ey'eddiini etakontana ate na buwangwa, nsooke nkulamuseeko kubanga ze mpisa zennyini ez'eddiini. Nkulamusaako n'ekiramuso eky'emirembe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oluvannyuma lw'ekiramuso ekyo nkwaniriza mu pulogulaamu yaffe mwe tusomera ebikwatagana ku ddiini. Oluusi twejjukanya ng'ate bwe tusoma ebikwata ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Nyongera kujjukiza nti tukyatambula ne hotuba zaffe ziri mu kitabo kyaffe kye twakafulumya tuziva kumu. Tumale okuziyitamu, omukisa guno Salam TV yagutuwa tugende nga tuzisoma emu ku emu okutuusa lwe ziriggwayo. Era kati tuli ku hotuba olwaleero yakusatu eri ku peegi 17. Nga hotuba eno ekwatagana ku byanfuna, adabu talabu rizqi, ways of seeking rizq, amakubo ngeri ki gye tuyinza okufunamu riziki eya halaali, oba makubo ki ge tusobola okuyitamu nga tunoonya riziki ne tufuna ate nga nekye tufunye kirimu omukisa. Hotuba eno erimu hotuba endala 3. Kugamba bwe tumala eno ate waliwo continuation endala kubanga kituufu amakubo g'okunoonya riziki si matono, mangi, tetusobola galeeta mu hotuba emu ne tugamaliriza. Naye olwaleero tutandise hotuba eyo, ekyomukisa omulungi zonna ziddiriŋŋana nti eno bwevaako ate wabaawo amakubo amalala ge tuleeta okutuusa ate bwe tunaggalawo ekitundu ekyo. Alina ekitabo, tuli ku peegi eyo17. Ye hotuba yaffe egamba nti adabu talabu rizqi, amakubo oba engeri oba empisa omuntu agoberera ki bw'abanga anoonya ebyenfuna. Nga tetunnaba kugenda mu maaso na musomo ogwo gwennyini gwe tulanze, era nga bw'eri nkola yaffe, era nabategeeza nti ne mu kitabo enkola eyo twagiteekamu, twogerako ku current affairs, ezimu ne tuzisiramula, ziba zeetaaga okusiramula, ezimu ne tubaako kye tukubiriza, kubanga ebintu byonna ebijja bigwawo mu nsi ne mu ggwanga Obusiraamu buba bwabyogerako era buba bubyagala. Kati tulina okubeera nga twongera okulabulagana oba okuwabulagana ku nsonga zonna eziba ziguddewo oba eziba ziriwo mu ggwanga. Kati mu kiseera kino tuli mu holiday, luwummula luli, era omusomo gwaffe gwonna gwatambulira ku ngeri ki gye tuyinza okweyisaamu ng'abazadde n'abaana baffe nga bali waka. Just katipu katini kenjagadde okuwaayo nga tetunnaba kugenda mu maaso, tulina bye tukalabyeko. Okusinziira ku nsi nga bw'etambula, edda abaana bwe baawummulanga twabatwalangako mu families endala, mu maka amalala, nga balina bye bayigayo ne bongera ku bino bye bayize wano, oba ne babalansinga, kwegamba ne babalansinga obulamu. Katugeze omwana ow'ewange alina byakomako singa abawange wokka, naye bwe mutwalako mu kyalo ewa jjajjaawe ewa ssengaawe alina byayigayo ng'ate tebiri wano ewange. Kaakati ate oluwummulo olulala n'agenda awummulirako
ewa mwannyinaze nze sengaawe, naye alina byayigayo, senga alina byamutendeka, ate maama we ono byatamutendeka, oba nze taata we byesimutendeka, oba nze amuyinako obuvunanyizibwa byesimutendeka. Enkola eyo yali ya buvunanyizibwa, yali nnungi, naye erina obulabe mu kiseera kino naddala ng'ensi etaaguse, emize emingi gye mulaba egya bisiyaga egyaki, tuwabula tugamba nti akaseera we kali n'embeera bweri ey'ensi, buli muntu abeere n'omwana we, buli muntu abeere n'omwana we, kubanga ekikwewuunyisa nti edda mu kyalo nga tosuubirayo nnyo mize, naye kakati omwana omujja mu kibuga n'omutwala mu kyalo n'aveeyo ng'alina emize gy'afunye ate gy'abadde tafunira wano ewuwo. Kakati oyinza n'okulowooza nti oba nze owange we naamutwala ate ayinza okubaayo omuzenze gwe simanyi ate n'agenda n'agusiga eri, oba oli bw'anajja eno anaabaako empisa z'anaaleeta nga mbi ate n'azireeta wano. Kakati ensinga bw'etambula nga bwe tulaba embeera bw'eri, beera n'omwana wo, ogoberera amakubo g'okugunjula, olabe ng'ofaayo okulanga omujjamu kino omujjamu kiri, otherwise kati ekyoga nti agenda awummulira ewa ssengaawe, ebyewa ssenga tomanyi biriyo, ate naawe ssenga gwe baleetera naawe tomanyi onajja naki, okusinziira embeera nga bweri, amasomero ga njawulo, embeera za njawulo, neeyisa, buli kimu kikyuse. Ekisingako buli omu kubeera na mwana we. Kenjagala okusembyayo tugende ku musomo gwaffe, keeka enkuba etandise okutonnya. Sisobola butabajjukiza nti tulime. Buli muntu yenna alina akataka oba katono katya baako ensigo gy'okateekamu. Ensinga bweri mulaba luvannyuma lw'etteeka lino eryasayiningibwa, olaba obuyambi bugenda busalwako, World Bank esazeeko, bano abazungu beekalakaasiza nabo bagamba naffe tetukyaddayo kuwa buyambi oba naki. Kati ebintu ebyo buli woowulira ne baga nti World Bank esazeeko obuyambi, kiba kitegeeza nti tulina okukosebwa kwe tugenda okukosebwa okuva kati oba mu maaso awo. Naye singa okukosebwa okwo kubaawo ng'olina ekyokulya, ng'essente ziganye ntono naye ng'ekyokulya weekiri nga tokigula, obaako woobitetenkanya. Bw'omanya nti emmere olina woogijja, ogenda kunoonya zanva, ezo osobola okuzifuna okusinga okunoonya ez'emmere, n'onoonya n'ez'enva, n'onoonya n'eza sukaali. So bw'oba olina emisooli gyo, onooga ne bookya oba ne bafumba, kyayi oteekamu omujaaja, osobola okumunywa, oba ekisubi oba budalasini, osobola okunywerawo, obulamu ne butambula. So tugamba nti akataka konna we kali, omukisa ffe bannayuganda tugulina nti ettaka lyaffe eggimu. Enkuba bw'unaatandika okutonnya lyonna nga lidda buto, kuteekawo omunwe gwa kasooli, teekawo ekitooke. Kapoloti ako kolaba 5x5 kagendamu ebitooke 20 nga byonna bisipeesinze bulungi. 50 5 ku 100 egendamu ebitooke 40 nga fuuti 8 ku 8. Omwaka gugenda okwetooloola gumu bwe guti nga tofukiridde, tokoze eki, enkuba eno yokka etonnya, sizoni egenda okuggwako ey'enkuba nga bimaze okukwata, musana gobyokyamu katini awo ng'ate biddamu ku sizoni endala ey'enkuba. Omwaka gugenda okutuuka luli we wasimbidde ng'otandise okutema amatooke. So ekyo mbasaba nti tukiteekeko nnyo omulaka wonna, oba ku kifugi kasawula nti waliwo akataka wasobola okumerawo nakati, muteekewo. Ebyo bye bigenda okututaasaako ku buzibu obuyinza okubeerawo senga ekonome eneeba eyongedde okusebengerera olw'abo abatusalako obuyambi olw'emize egyo. Adabu twalabu riziki, empisa z'okunoonya riziki oba amakubo ge tuyitamu nga tunaafuna riziki mangi, naye nga ekkubo lyenjagadde tusookereko lyekkubo ly'okusiima, ekkubo ery'okusiima Allah ku ebyo by'aba atuwadde, bye tuyinza okulaba ng'ebitono mu kusooka, tugaa nti ninawo wano akatonotono. Ako kennyini koolaba nga akatono, bw'oba onoofuna ate ekinene ekikisingako,
sooka osiimako akatono mu makubo g'okunoonya riziki, ekkubo ly'okusiima ebyengera Allah byakuwadde. Oluusi biyinza obutaba byanfuna byennyini, naye okusiima ebyengera Allah byakuwadde. Allah akuwadde ekyengera ky'obulamu, omalako omwaka nga tolwadde. Omwaka ne gugwa wali bwe pu nga tolwadde, nga naye omulala ye atambula n'empiso ze mu nsawo, era olugira bw'ati ku ssaawa 4 ne yeekuba. Siima ekyo kyengera okuba nga oli mulamu, kikutuusa ku kufuna ssente awalala. Shukuru ni'am, nga tunaafuna ssente, nga tunaafuna ebyenfuna, tusooke tusiime ebyengera Allah byatuwadde. Okumanya nga okusiima kintu kikulu, ne mufu abantu singa gwe oba ogabye ng'olina omuntu gw'owadde akantu, ne bwaba mwanawo n'olaba nga oba akakozeseza mu nkozesa eraga nti nsonyiweko, akakozeseza mu nkozesa eraga nti takeetaaga bulungi, oba akulaza ekifaananyi ekiraga nti oba takwebaziza, owulira ng'omutima gwo gwennyise n'oga nti kale kamulinde, aliddayo okulaba nga mukombeza kantu kange. Kwegamba gwe wennyini naawe owulira nga tosiimye. Tetusobola ffe abantu kwegeza ku Allah, naye Allah ayagala tusiime nnyo ebyengera byatuwadde. Era mu aya eri mu Suratul Ibrahim, aya ya 7, yagamba nti wa idh ta'adhana rabbukum, era ajjukira nti Allah wammwe, Katonda wammwe yamala dda okulangirira n'agamba nti la in shakartum, kale singa mwali abanneebaza, senga mwali abanneebaza nga bwe mba mbawadde nga mumusiima, nga mwebaza bye mbawadde, la azidannakum, nandibongedde. Wala in kafartum, naye bwe munaabeera abantu abatalaba byengera bye mbawadde, bwe munaabeera abantu abatoma obutomi, inna adhabi la shadid, Allah aga nti mazima okubonereza kwange, ebibonerezo byange binene. Kiki ekiri mu kino? Nti bw'osiima Allah kyakuwadde, asinziira okwo n'akwongera. Naye bw'owakanya, bw'okaafuwalira n'otalaba byengera Allah byakuwadde mu byenfuna, mu by'okukulaakulana, n'otabirabawo, Allah aga nti kale bw'obanga owakanyiza, inna adhabi la shadid, nze nannyini bibonerezo oba okubonereza kwange kw'amaanyi. Kitegeeza nti mu butasiima Allah byakuwadde, ayisaamu ekibonerezo, gamba nga ekyengera okuvaako, ate tokisiimye, inna adhabi la shadid, kale bw'obamwe mulabanga temusiimye, okubonereza kwange kw'amaanyi. Kati abantu abamu oyinza okubasanga nga oluusi bafuna essente ne zibayita mu ngalo, kubanga bw'afuna asigala awankawanka nnyo ng'ate atafunidde ddala, asigala talabyewo Allah, talabawo Allah mu kumutendereza, mu kusaala, mu kumusinza, asigala tamulabawo ng'ate amuwadde. Kakati ogenda okulaba nga Allah olw'okuba nti okubonereza kwe kw'amaanyi, ogenda okulaba kino kyafunye kigenda mpola mpola, kaseera katono bwe kati akapiki nga akatunze, kaseera katono bwe kati akapiki nga kagenze mu ngeri gy'atasuubira, kubanga bwe yakafuna yalowooza nti kufuba kwe, yalowooza nti maanyi ge, Allah n'atamulowoozaako nti yamuwadde, Allah n'atamusiima kumwebaza nga akozesa ekyengera kino obulungi, okumwebaza nga adda gy'ali mu kumusinza. Kati olw'okubanga ye mubonereza, alina ebibonerezo by'amaanyi, n'aleeta ekibonerezo, ogenda okulaba nga ka bizinensi kabadde ataddemu omukisa gugenda guggwamu, renti yeeyongera, abamu babagobana wabadde afunira ne baga nti ennyumba eyo tujagala omwezi ogujja, agenda okugira oti okugivaamu, okubutaabuta n'okwo okudda awalala nga takyasobola, naye Allah ng'akutaddeko adhaabu kubanga yakuwa n'otasiima. So la in shakartum wala in shakartum, kale singa abantu banneebaza, la in shakartum, singa mwali abanneebaza,
la azidannakum, Allah agamba nti nandibongedde. Nolwekyo mu makubo ag'okufuna riziki, ekkubo erimu ku go erisookedde eddala lye tusoose nalyo lyekkubo ery'okusiima ekyengera Allah tabaraka wa taala kyakuwadde. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwa minzaani oba yatuwa amagezi ku muntu ng'ayagadde okusiima Allah yandikoze atya. Ddala Allah alina byakuwadde era alina byakuwa ate nga bingi, kubanga ebyengera Allah byatuwa bwe tutandika okubimenya ne bwe tugamba nti tutandika okubitunuulira tetusobola bimalayo. Byolekawo ate bye bikutuusa ku birala, kubanga oyinza okumenya n'oga nti alhamdulillah Allah ampadde, nina essimu, nina kino, nina kiri, n'obimenyamenya. Naye bw'omala okubimenya n'okakasa mu bwongo bwo nti biweddeyo, wallahi ebiba bisigaddewo awo kumpi bye biyimirizaawo bino by'omenye. Kubanga abantu bwe tuba tumenya ebyengera ffe nga abantu tetwerowoozaako. Naye yaga nti wafi anfusikum afala tubsirun, ne mummwe mwennyini ng'abantu gwe ng'omuntu gwe wekka byengera okubeera ng'olina omubiri omulamu, olina emikono ebiri, olina amagulu abiri, olya n'onywa n'ofuluma nga bwe wandifulumye n'otalwala, ebyo byonna byengera ku ggwe. Naye omuntu bw'aba abimenya ye teyeefaako, asooka atunuulira bino byafunye bino byalowooza nti byebyengera. So nabbi waffe yatuwa sallallahu alaihi wasallam minzaani oba amakubo ag'okwebaza n'okusiima ebyengera. Bwe yatulaga nti bwe tuba tulina okwebaza ebyengera tutunuulira batuli wansi, abali wansi waffe. Ntera okukiwulira nga oluusi kati abantu bakikozesa nnyo, bw'oba oyagala okumanya nti Katonda takulese, tunuulira b'oyiseeko, tunuulira abali wansi wo. Bantu bakyogera ekyogero ekya bulijjo oba ekintu ekyogerwa ekya bulijjo, naye nga njigiriza ya mubaka, njigiriza yaffe ey'obusiraamu, hadithi namba ejjibwa ku Abi Hurayra agamba nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti unzuru ila man huwa asfala minkum, bwe mba mwagala okumanya nti Allah tabalese, Allah tabalyazaamaanyi kwega tabawadde, bwe mba mwagala okumanya nti Allah abawadde, muyina kye mulina, muli bulungi, wadde nga mulina okusoomozebwa okulala, unzuru ila man huwa asfala minkum. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti mutunuulire abo abali wansi wammwe, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, so temutunuulire abo ababayiseeko, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, temutunuulire abo abali waggulu wammwe. Bwe munaakola bwe mutyo nga mutunuulira mmwe be musinga ne mutatunuulira abo ababasinga nga bwe mwegeraageranyaako, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti ekyo kijja kubayamba obutakaafuwalira n'obutawakanya n'obutalabawo byengera Allah byabawadde. Bwe munaatunuulira be muyiseeko ne mutatunuulira ababayiseeko, kijja kubayamba obutawakanya n'obutakaafuwalira n'obutalabawo byengera Allah byabawadde. Jayala minzaani y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogizze mu mutima gwo mu kwebaza ebyengera Allah byakuwadde, otandika okutunuulira bw'oyiseeko. La ilaha illallah. Oyina akapiki ka booda nga kako, bameka bw'oyiseeko mu layini eyo. Waliwo munno omulala nga ye avuga kiro eyiyo, gwe ng'omaze okunnyuka, ye najja n'avuga ekiro n'akuleetera era ezisinga obungi, kubanga omusalya n'oga nti ekiro 7, katugeze ngeza bugeza sibimanyi nnyo, oba kale 1,000, naye n'anoonya n'afuna gumu kitundu ng'omutwalo alina gulipootinga wo, ate nga n'emisana wakoze. Mutunuulire abali wansi wammwe. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ntera okubagamba nti omuntu ng'osobola okufuna ekyokulya ekyolunaku nga miiru zonna ozimalako, wallahi wadde olina okusoomozebwa, naye sooka otunuulire abo abaliyo ng'ekyo tebakisobola. Nga miiru zonna ozimalako, onywa caayi ku makya, waliwo atamunywa
ye n'abaana be nga balaba kwegamba tebalina mbeera ate bagamba nti banywe caayi ku ssaawa 4 bategeka lumu ezandibadde eza caayi bazongera kuza mmere ne balya lumu ekyemisana agamba kamangi bwe baba nga bakifunye waliyo n'abatakifuna ne bakirya lumu nga kyekyemisana kyekyeggulo ate ye caayi awo abantu bangi bayitawo naye noonywa caayi ku makya wakati awo wabaawo n'obumpwankimpwanki nabwo n'obusaanyaawo n'otuuka ku langi era n'ofuna langi n'olya n'essapa kwegamba miruzi zonna ng'ozimalayo tunuulira banno abali wansiiwo ntera okubagamba nti waliwo omuntu ng'alina ebyokulya ng'alina ne choice mu byokulya nga nti kawunga tukalidde nnyo wiiki eno mu maka katugeze kawunga tukalidde nnyo mama baana bange tuli eki olina ne choice wadde waliwo ebikusoomooza weebiri byo tebiyinza kubulawo kubanga obulamu bwe butyo naye olina choice mu byokulya omulala kyafunye kyalya nga nti alhamdulillah Allah atuwadde kawunga na binyeebwa kyafunye ondhuru ila man huwa asfala minkum minzaani eno nabbi gye yatuwa sallallahu alaihi wasallam oga nti mutunuulire abo abali wansi wammwe bwe muba nga mwagala okumanya nti Allah tabalese. Juzi nasanga omwami wano musajja alina obulemu ng'agenda kufuna wuzu nze nga nvaayo n'engatto nga yayavula bw'ati era muyinako ekyokuyiga kinene ng'ayavula emikono n'amagulu tegawera bulungi emikono gino nga gyagenda asimbawo bw'ati n'amaviivi wano nga gonna gakuusiira bwe gati ng'ayavula agenda mu ttooyi nga kwegamba n'ogeragera ino nga nti bw'aba atuuseeyo wadde waliwo yatuuka n'ateeka mu ngalo obusapatu naye gwe geraageranya ng'atuuseeyo gwe woowanikira ennyindo bw'oti ye atuukayo nga ali kumpi ddala. Ondhuru ila man huwa asfala minkum, tunuulire be muyiseeko, mutunuulire abali wansi wammwe, mwebaza ebyengera. Okwebaza ebyengera kkubo lya kukwongera Allah, kkubo erireeta ebirungi ate ekkubo eryongera riziki. Okwebaza ebyengera Allah byakuwadde kkubo lya promotion ku mulimu, kkubo ddala Allah wosobola okusiima noga nti ansiimye butuufu Allah nzani kubanga otunuulira n'egyovudde, kubanga mu kutunuulira b'oyiseeko oluusi otunuulira n'okwetunuulira noga nti nzaani. Ekigambo ekyo abantu batera okukyogera nga boogera nga nti nzaani ayimirirako wano, tekitera nnyo kunyuma gwe kwekkakkanya nti nzaani gwigwe, naye mu kusiima ebyengera otunula nnyo noga nti nzaani. Kakati nzaani mulimu ebyokuyiga bingi, nti osooka noga nti nvaawa katugeze, nvaawa noga nti nva Bugerere, nze banzaala Bugerere, noga nti nva Bugerere, n'otunuulira famire yammwe, n'otunuulira kakati naawe wooli gwava e Bugerere ng'olina ne ruumu gy'opangisa wano e Kampala, gwava e Bugerere ng'osula ku lusozi lw'Egindi, gwava kwegamba bw'oba oyagala okwebaza era okumanya nti ddala olina bw'oyiseeko, oyinza okwebuuza ekibuuzo ekyo noga nzaani, oba noga nti newejjukira gwe wennyini newejjukira noga nti mbutuufu nzaani, ti nze Imran Sali owaawa ti ow'e Bugerere, atambudde atya, nojja ng'olaba gy'ozooyita ogenda okulaba ng'olina kwebuuza ebibuuzo bitono ebisigadde, oga nti nzaani atambuza ebigere, nzaani akola bwati, ebyo ng'olina kwebuuza bitono wabula ng'ate olina kwebaza bingi, nga n'ebibuuzo olina kubiviirako ddala weebaze. Shukuru ni'am ke katundu ke tuliko nti bwe tuba nga tunaafuna riziki oba mu makubo g'okunoonya riziki, mu makubo g'okwongera ebyenfuna, twebaza ekyengera Allah tabaraka wa taala kyatuwadde. Omwana wo ng'ayita kitaawe oba jjajjaawe ng'amuyita nseenene kubanga zaatunda oba binyeebwa,
anti abadde abayiseeko kati baagala ate akomewo abaguze nga nseenene. Akaanako ka myaka 7 kayita jjajja waako atunda enseenene, kamuyita nseenene akomewo kagule ku ssente z'okawadde. Weebaze ti Allah alina waakutuusiza. Notuula mu takisi bwoti nga mudde ewaka kajjamu kabakuttekuttemu awo, naye nga waliwo abantu ababayitako ku sipiidi nga nabo badda waka oluusi gwe otudde na muyiyo. Ntandikidde kuwa takisi naye waliwo atudde ne muyiye yeesooza lwa jjaamu, naye nga abantu bamuyitako sayidi eno neeno ku sipiidi nga bali bize batambula, badda waka oluusi mu distance yemu naawe egyogendamu. Weebaze Allah. Enfuufu nejja oba n'osikendabirwamu nozzaawo ng'ate ono ye mu nfuufu mwatambulira adda waka, akagendo yakanyoomye. Oluusi abamu batera okwogera kubanga wadde enfuna ye bweto naye abaamu n'ak'obuntu n'ayogerawo ebigambo ebyokwegumya n'okuzzaamu amaanyi naga nti wanezana wano awosoonoonerawo ssente zange, naye nga si kuzoonona tazirina, naye kwegala tayonoonerawo ssente ze, waakiri akatambulawo n'atuuka awaka nga gwe oli muyiyo oba oli mu takisi. Weewaawo tolina nnyingi, weewaawo olina okusoomoozebwa, naye omwana we asoma. Oluusi asomera ne mu ssomero nga ddala gwe wasalawo nti libeere eryo. Omwana we asoma mu mbeera yonna gy'asomamu, naye asoma. Abaabalala batambuza kasooli mu biseera by'okusoma, bali mu kutambuza kasooli. Kapito wa kasooli 2,000 kapito. Gwe bwe gibeera mu nsawo yo nga gy'olina oba mweraliikirivu oba tolina ssente, naye omwana wa munno ye kapito we ku mutwe bw'ati, ababo bali ku ssomero. Mutunuulire nabbi bw'atyo bwe yatuwa sallallahu alaihi wasallama, bwe yatuwa minzaani eyo n'aga nti mutunuulire abantu abali wansi wammwe bwe muba mwagala okumanya nti Allah tabalese, Allah abawadde ebyengera. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, so temutunuulira babalese, temutunuulira babayiseeko. Ekyo kijja bayamba obutawakanya n'obutakaafuwalira byengera Allah byabawadde. Mugamu ku makubo g'okunoonya riziki, ekkubo lye tusoose nalyo okusiima ebyengera ebyo ebijjira ku riziki oba ebyo ebya riziki byennyini n'ebyengera ebirala ebikwetoolodde Allah byakuwadde, bisiime byebaze, Allah ajja kwongera. Ekkubo eryokubiri mu makubo g'okunoonya riziki, al infaaqu fi sabilillah, okusaddaaka, kugaba mu kkubo lya Allah. Kkubo lya kwongera nnyo. Kugamba situmanyi wano tulireese buleesi ng'ekkubo mu makubo agongera riziki, naye eryo lyetaaga musomo mulamba nga musomo kubalaga nti ddala okugaba kwongera riziki kyetaaga musomo ogw'eddakiika ze tusomesereza omusomo guno gwonna. Naye olw'okuba nga tulireese ng'ekkubo katuli bategeeze nti mugamu ku makubo g'okwongera riziki oba Allah gasinziirako okutuwa riziki mwe muli okugaba. Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu. Allah yagamba nti temuyinza kusaddaaka kintu kyonna, temuyinza kusaddaaka kintu kyonna ne mukigaba okuggyako nga Allah akibakubisizaamu. Allah akibakubisizaamu, amakulu nti konna ke muba mugabye Allah akabakubisizaamu nga akabaddizaawo. Allah takuddiza ekyo kyennyini kyogabye, muwendo gwennyini gwogabye, akuddiza kukubisaamu. Okusinziira ku aya eno waliwo ne ahadithi endala era zetugenda okulaba ku nsonga eyo, naga nti wahuwa khairu razikin wama anfaqtum min shay'in, tewali kantu konna ke muyinza kugaba, temuyinza kugaba kantu konna ne mukagaba fahuwa yukhlifuhu, okuggyako nga Allah akabakubisizaamu, kugamba akabaddizaawo nga akakubisaamu. Wahuwa khairu razikin, ate nga ye mugabisa abagabi.
Saabagabi bwe kibanga kitendo kirungi okumutenda nakyo naye kwegamba kyenkigendereramu nti ye mugabi waggulu we nga tewali mugabi mulala. Kuba kati ffe okugaba kwaffe kuno okwensi kuba kwa mukabil nga tulina kye tunoonyaamu abantu abamu bw'abagaba balina kyanoonyaamu. Oyo atanoonyaamu kumuwaana, atanoonyaamu kumulaba, atanoonyaamu kumusiima wano ku nsi, era anoonyaamu okusiimwa Allah. Kati ffe tetulina kugaba kwa bwereere. Waakiri okusembayo ogaba ng'onoonya Allah akusiime. Naye ate ye Allah si bw'atyo. Yatuwa mu mbeera yonna. Nolwekyo wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu. Okugaba kubo eryongera riziki nti buli lwogaba Allah takuddiza kino kyonnyini kyogabye, akikuddizaawo naye si kino kye kyokka, wabula akikuddizaamu ng'akukubisizaamu. Waliwo hadithi, mu hadisi zisomebwa nnyo, eyongera okulaga nti ddala omuntu bw'aba asaddaase kubo ly'okwongera Allah kwayisiza okukwongera ebyenfuna. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti ma min yawmin yusbihu al-ibada fihi, tewali lunaku mu nnaku omwanadamu lwakeesa nga waali illa malakani yanzilani minasama, okujjako nga wabaawo malayika bbiri nga zikka okuva mu ggulu. Buli lunaku olukya ng'olukeesezza malayika bbiri zikka okuva mu ggulu nga zirina edduwa zino bbiri. Edduwa emu egamba nti Allahumma aati munfikan khalafa, aye Allah oyo yenna agaba, oyo asaddaaka mukubisizeemu, kwega muddizeewo ng'omukubisizaamu. Malayika buli lunaku omwana Adamu lwakeesa malayika ezo zijja nga ziyina edduwa eyo. Nolwekyo okugaba kuno kkubo ddene mu makubo ag'okwongera ku by'obugagga omuntu yenna anoonya okukola, omuntu yenna akola ekkubo eryo litwale nga kkulu. Waliwo ne hadithi endala, hadithi al-Qudusi. Hadithi al-Qudusi biba bigambo bya Allah naye nga yabiyisa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga Allah yabyogera butereevu nga abitegeeza omubaka Muhammad, nga abiyisa ku lulimi lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba bw'ati, yagamba nti anfiq, Allah yagamba nti anfiq saddaka, anfiqu ya ibn adama, saddaka gwe mwana Adamu, saddaka owange gwe mwana Adamu, onfiqu alayka, nange nkuwe. Kwegamba gaba nange nkuwe. Hadithi al-Qudusi bigambo bya Allah nga ombaka abitutegeeza okuva eri Allah tabaraka wa taala butereevu bigambo bye, aga nti saddaka mwana Adamu, saddaka unfiqu alayka, nange nkusaddaakire amakulu, nange nkugabirire, nange nkuwe riziki. So mugamu ku makubo g'okwongera riziki mwe muli ekkubo ery'okugaba. Ekkubo eryokusatu, wa min adabi talabu rizqi al-bu'd anil muharramat, okwewala ebintu ebikyamu ebyo bye tuyitamu nga tunoonya riziki, okwewala amakubo amakyamu agaziyizibwa agali haramu bwe tuba tunoonya riziki, nga amakubo aga riba, amakubo aga gishi, okukweka ekintu n'oyolesa kirala bw'oba obadde onoonya riziki. Katugeze otunda mmotoka, yingini n'ogibatiza, balina olulimi olwo bazibatiza yingini, naye ate n'ogitunda ng'etali mbatize. Yingini n'okafuuwako konna, balina kantu ke bafuuwako, n'omuntu agenda okubikkula bw'ati ayayaya ng'alaba emmotoka empya, naye nga waliwo ne we yafuuye nga waliwo ekituli ekiyisa, oba kiyisa oyiro oba kiyisa ki, n'okola kaserefu ng'olukoleza bwe ekuba kimu, naye nga akacupa k'amazzi kafu, obwa oyiro butonya, n'ebirala bingi si bituufu. Kaakati ate ono omuntu ye ekyo tokimulaga,
kubanga gweoyagala kutunda kuvaawo. Bw'omulaga nti emmotoka eno yonna nnamu era nnungi era ejja kukukolera, musisita yabadde agivuga n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati ono n'agulira ku ekyo ng'ate si kyekyo. Gishi mwe mulimu kutabika obuwunga bwa muwogo mu ŋŋano, kubanga engeri akawunga ka muwogo gye kafaananamu oba gye kakwatamu n'eŋŋano bwekwata, kati n'otabulamu kale mu ŋŋano n'oyongeramu keera kilo 2 ate yonna n'ogitunda nga ŋŋano naye nga mulimu obuwunga bwa muwogo. Gishi ebyo bikufiiriza riziki. Ate bw'oba obyewaze, kubanga tukireese tugamba nti albu'du anil muharramati, nga tunaafuna riziki, nga tunaafuna ebyobugagga, amakubo ge tuyitamu okunoonya ebyobugagga, okwewala Allah bye yaziyiza bwe tuba nga tunoonya riziki. Kati ng'ekkubo bye tugambye, ekkubo lya riba, ekkubo ly'okuttirira amata g'obuwunga ate n'otabulamu obwakasooli, kati eyo gishi. Amandaazi ag'eggulo n'osiikirako agaleero, oba paani ow'eggulu n'osiikiramu owaleero, yonna n'omutunda ng'owaleero, naye nga gwe obumanyi ne bw'ofumita bw'oti omanya nti kano nfumisa akaleero nfumise n'akeggulo. Ate omuntu omuwanga agenda amanyi nti bonna atutte bwaleero. Sumbuusa ow'eggulo omuntu mumutegeeze nti ono yabadde waggulo naye akyali mulamu bulungi. Kwegamba bw'onooba onoofuna ssente, ebyo byebyo. Bodaboda olina okuddiza balansi, so si kwebuzaabuza omusaabaza olumuteeka wali n'osimbula, olumanya nti togenda kufuna ne bw'olikola otya, ojja kuzifuna ng'ozifuna ziyingire era ozirabeko, naye bwe ziteera bwe zifuluma. Essente yonna nga efuniddwa mu kkubo kyamu oba ku ddaala ki egenda kufuluma ate mu bwangu, era omugaso gwayo guyinza obutabeerawo. Bangi abazifuna mu makubo ag'amaanyi nga bayise mu mankwetu, naye era bazejjanjabamu oba oluusi okujjanjaba abaana baabwe, bazejjanjabamu. Nina omuntu bamunyumiza juzi nga okugenda ebweru okumukeberamu, kumpi agenda buli luvannyuma lwa myezi 4, naye okugenda okumukeberamu asasula $3 egya $. Bamukeberemuko balabe oba kakati akyali oke oba ebintu bikyuse, bongera okumukanika, asasula $3 egya $. Bwe bukadde nga 10. Kakati eyo yensi, naye nga bw'ogenda okulaba ssente ze bwazazifuna nga si makubo matuufu. So bwe tuba nga tunaafuna ssente ennywevu ezirimu omukisa, twewale amakubo, okuzifuna mu makubo amakyamu, omuli okulimba nga tutunda, omuli okulya emmali y'abannaffe mu butali bwenkanya, kuba ebyo byonna bibeerayo eyo mu kusuubula mu mbeera zonna ez'enjawulo. Era tulina okwewala kubanga bwe tuba ekyo tukikoze kituleetera okukola ki, nti bwe tuba twewaze Allah bye yagaana, Allah asobola okukuuma riziki yaffe n'okugyongerako, kubanga nkukakasa okusinziira ku bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omuntu asobola obutafuna riziki olw'ebyonoono byakola, olw'enneeyisaaye wakati we ne Katonda we. Allah n'amumma riziki nga ne bw'aba afunye abanga atafunye, kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna rajula la yuhramu rizika bidhambin yusibuhu, mazima omuntu asobola okummibwa riziki olw'ezambi oba olw'ebyonoono ebyo byakola. Allah asobola okugaana okubeera nti togenda mu maaso olw'ebyonoono byokola. N'olwekyo mu mbeera eyo nga tunaafuna riziki, twewale nnyo ebyo ebinyiiza Allah wakati nga tunoonya riziki, ate twesibe nnyo ku Allah bwe tuba nga tunoonya riziki, kijja kutuyamba. Akasemberayo ddala alkanaa birizikillah, okwekkusa, okumatira n'ekyo Allah kyakuwadde. Warudha bima kasama Allahu laka takunu aghna nnas, siima matira n'ekyo Allah kyakuwadde, ojja kubeera mugagga saabagagga, mugagga asinga abagagga abalala. Lwaki olowooza nti buli kimu olina okukifuna? So obusiraamu butulaga nti bw'obanga omuntu mugamu ku makubo g'okunoonya riziki, okukkuta n'ekyo Allah kyakuwadde n'omatira nakyo, ga nti alhamdulillah leero nfunye $1,000,
nebaza Allah agumpadde kuba waliwo yaguddewo ng'apangisa renti alidde ekyemisana naye nga addayo nga takoze siima n'ekyo kyokoze. Abantu abo bangi mu Kampala weebali walla olunaku lwonna ne luggwako lulamba nga tatunze weebali ne mu bibuga ebirala weebali. Kakati gwe Allah ekyo kyakuwadde matira nakyo weewaawo olabanga ekitono naye buli lw'omatira oba osanyusa Allah ate kwajja okusinzira okubeera nga akwongera. Olwekyo ebyo byebibadde ebigambo byaffe ebyolwaleero mu musomo gwaffe guno oba mu kutuba yaffe eno era gye tujje mu kitabo kyaffe ekya kutuba era nga tukyayongera mu maaso n'okubawa amakubo. Olwaleero tulabye makubo 4 gokka. Ekkubo erisoose tugambye nti okukola ki okusiima ebyengera Allah byatuwadde. Ekkubo eryokubiri okusaddaaka okugaba. Ekkubo eryokusatu okwewala ebyaziyizibwa ebiri haramu byonna bwe tuba nga tunoonya riziki. N'ekkubo eryokuna lye tusembezaayo alkanaa okubeera omumativu n'ekyo Allah tabaraka wa taala kyakugabiridde okwekkusa n'omatira nti kino Allah kyampadde kyekyo kaŋŋende n'ekyo era n'okisiima n'obeera mumativu ate enkya n'otandikiraawo. N'ebigambo ebyo tubaagaliza obulamu obulungi. Tuddamu kubategeeza nti ekitabo weekiri eyo kutuba nga bwe mulaba nti olwakadde tugiyitamu lukwakwayo mangu mangu naye nga zonna ensonga mweziri era ne paati ey'oluzungu nayo kweri ng'ennyonnyola bino bye tubadde tunnyonnyola mu lulimi Oluganda. Kitabo weekiri osobola okukigulirayo ku banno, osobola okukigulirayo ku bawalimu bo ne babeera nga ate bongera okufuna ilmu. Mbaagaliza ebiseera ebirungi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله